Kakati mujja tusinikemuko ku mannyo, mujja tusekemuko. Oyo gwe mulaba mu katambi Kadaama. Oyo gwe mulaba Kadaama. Addidde n'akwata ekicupa n'akiyiwamu amazzi. Bw'amaze okukiyiwamu amazzi n'akwata ediseeti ze n'azifumita mu kicupa ekyo. Ediseeti ezo n'azisonseka mu nnyindo. Bw'amaliriza n'afuna ekintu kiringanga ppamba n'akiyiwako ndowooza bitomato soosi n'akiteeka waneeno mu kyenyi mbu mulwadde muyi. Mbw abantu b'oku TikTok baamuloze. Era ali mu kuyimba nnyimba za Yesu Kristo. Ofuge mu buwangwa bwange, ofuge mu Nebaddaaki Katonda yakola Kadaama bannange. Bannyinange bakadaama. Baganda bange. Naye bwe mugenda eyo mweyita kiddala mufuuka ki? Muve eno nga muli bakazi bagonjebwa nga muli bakazi bawombeefu. Naye mutuuka eyo mu nnyumba z'Abawarabu ne mutabuka. Lwaki mutuuka mu nnyumba z'Abawarabu eddalu ne mutandika okukola eddalu? Mazima ddala boosi w'Omuwarabu n'akusanga ng'okola ebintu nga bino. Ne Mukama Katonda. Bakadaama bange. Lwakuba nti nze ku Kadaama kwe siva, era wange Kadaama tasobya. Wano tewali nsobi baami mukazi wattu gy'akoze. Naye oyo gwe mulaba alina abaana. Oyo gwe mulaba yaleka omwami e Uganda. Oyo gwe mulaba alina abazadde, alina maama, ayinza obba munnange alina ne taata nga bazadde be gye bali. Naye ensi yagivaako dda yeekolera by'ayagala. Tomunyumiza mbu simanyi omwami andaba, tomunyumiza mbu ate simanyi abaana bali Uganda bandaba, tayagala kumanya. Alivinga his best life. Ate nga nze sijja kumunenya kubanga stress nnyingi nnyo mu kiyumba. Bakadaama bano bakola ebintu bwe biti okweggyako stress. Bakola ebintu nga bino okweggyako ennaku. Kati bw'afunamu kacyansike nga boosi we taliiwo agenze n'agamba banaye kankoleko ku kintu ekikola ki ekinsanyusa nga nze omuntu creatinga her own happiness. Kino kye bayita ocreatinga essanyu lyo. Ngenda kuterawo obutabbi bw'abakadaama abalala so no yekka kubanga mbulina. Vidiyo yiiyo gimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Oi mama, mana mwefa, msabireko, amazimba desirina, weish, amazimba desirina, naye nsaba buyambi bwammwe, musabire, jangu Yesu jangu, tula munda yange, jangu Yesu jangu, tula ofuge muze, ofuge mu bantu bange, ofuge mu batikitoka bange, ofuge. Kubuzi yange eriwa. Jangu Yesu jangu, tula munda yange, jangu Yesu jangu, tula ofuge muze. Abaya nja kumala ku ba TikTok wabula muloga nze kabeja nze nange bandoga. Ofuge mu bantu bano, ofuge ne ku TikTok yange, ofuge mu bantu bange. Banange unsabire baana mwe neetaaga sala yammwe, tibalimba esiri bulungi. Halo, ni Makadama unaita masoti baya.
Ati wewe uruki unaonaga nawe TikTok si wa kawaida. Ati wanakuaga mamento aka majoko fai aka ma ex Mathare. Enzazo wewe unataka kufungua Mathare Academy juu unajua utakosa makastoma. Ui Sido Saitani pepo baya ibilisi fire. Kamada kimbia toa pepo fire. Na hamo masaitani mote Sido kari wali na hatutaongea baadaye. Sojo kubafu chekara baba na pencil Diamond weno. Welcome to Saudi. Saudi hakuna kulala. Kulala ni kazi mpaka saa 7. Utakonda utaisha. Ninemo kuna hema. Makazi yanachosha yanafujara. Nafsi zenyu zitasema bora tumurudi kwa walowaza. Ni uchungu mutalia daily na kazi zitafanya musile. Wakeni kumbukumbu daily Saudi na wachosha no. Ni mahubus mutakula daily michale zitafanya mukonde. Wakeni kumbukumbu daily Saudi na wachosha no. Ladies and gentlemen, we've just landed at Entebbe International Airport and Uganda Airlines welcomes you to Kampala, Uganda. Our local time is 7:40 AM and the temperature. Kakati ekiyumba ky'omuwalabu kino kirimu ebintu bibiri wammanga. Bw'otagendayo n'ofuuka mulalu kikuwomba like it humbles you. Kikufuula omuwombeefu. Eriyo bakadaama abamu nga bali mu biyumba naye nga tebasobola kwetunuzaamu kamera kukola bintu bwe biti. Okiwulira? Kati nina mukwano gwange ali eyo kati waliyo kati ngaawo olaba Ngabirano Praise. Ngabirano Praise tasobola kwetunuzaamu kamera kukola bintu bwe biti. Kati waliyo ba Anisha Polinix. Anisha Polinix tasobola kwetunuzaamu kamera nakola bintu bwe bityo. Tasobola oyo. Anisha Polinix tasobola kwetunuzaamu kamera natandika kukola bwatyo. Ng'atandika atya. Ng'atandika atya. Alabika ne kamera agitya mukazi wattu. Tasobola. Naye mulimu bakadaama bagende yu muganda wange. Ne batabuka. Ne batabuka. Mulimu kadama gw'osanga mu butuufu n'ogamba naye omukyalo ono n'olaba vidiyo nawe n'oseka n'okuseka n'ogamba naye Mukama Katonda ono yakola kye bayita kadaama sijja kukulimba. Okitegera ekintu ekyo. Naye mu bino ebintu byonna byonna bye bakola tebalina muntu yenna gwe balumya. Era saagala muntu yenna kulaba ng'akomenti ng'agamba musima akadaama musiru sima biki nedda. Ezo komenti saagala kuziraba ku bakadaama. Bino bye bakola tebakoma kwesanyusa bokka. Basanyusizaamu ne bannaabwe abalala batasobola kukola bintu nga bino. Yes. Kadaama ow'eddalu ng'ono alina banne bajjako stress abalala ye ate nno baatamanyi. Stress takoma kujejjako yekka. Kati lino libanga ddagala ebanga sindaano syndrome. Jakuba ekinyonyi ejjinja limu ne likuba ebinyonyi bibiri. Ye kennyini ng'omuntu aba n'ennaku ye ng'omuntu ku mutima ebimuleteddwa mu kiyumba oba ne bakamaabe. Okitegeera? Bw'akola ebintu nga bino bimuggyako stress mu kiyumba
banange ekifuba kinnumaalumamu munsonyiwe mujjaguma mujjaguma ekifuba kinnumaalumamu ndowooza n'eddoboozi muliwulira lyagala kusaakaala naye Kadaama bw'akola ebintu nga bino ye ng'omuntu bimuggyako stress mu bulamu bwe kubanga tewali kiyumba kitaliimu stress tekiriiyo bonna ne bakadama emmula ku TikTok okwo abalaga nti bakola nnyo vidiyo bali bulungi balina challenges ezibaleetawo bakama baabwe yowa behind the curtain kati ate takoma kusanyusa yekka ng'omuntu Kadaama nti ate alina ne banne abali mu biyumba eby'enjawulo mu nsi ez'enjawulo baasanyula kubanga kati vidiyo ngeno bw'ogiraba ogenda kuseka egenda kukuleetako stress ogenda kwewuunya ogambe ne bannange bakadama bali mu nsi yes omanye ebintu binene ebyokwejjako ennaku otuuka ekiseera muganda wange n'osooka n'obanga avudde ku nsi ensi osooka n'obanga agivaako completely automatically n'obanga agivaako nandika okukola ebintu ebiri mu nsi eyiyo kati gwoba obanga ali mu nsi eyiyo n'ensi eyaffe obanga akola ki obanga eyagivaako oba agivuddeko okitegeera ekintu ekyo so n'olwekyo nze sirina buzibu bonna bwe ndaba mu Kadaama kwekuleetingirawo ssanyu lye I don't see any problem as long as takoze content avoola takoze content avuma takoze content agireegereza okitegeera talina gwavumaganyiza yeekolera bintu bye yeekolera bintu bye naye nkubamu akafaananyi nga mu nnyumba mwokolera ebintu nga bino omuwala bwe yassaamu kamera bw'aba taliiwo nga gwe odda bwoti n'ofuuka bwoti n'amala n'akuyita n'akugamba owaaye onaani bwe tuba tetuliiwo mu nnyumba kino ky'ofuuka ate munange eriyo abawalabu ab'olugezigezi nze nkubuulira omuwalabu oyo ng'asobola okunyiigana ng'akulabe ng'okoze vidiyo nga zino ng'anyiigira ddala ssebo n'ayagala n'okukutikka olw'okukola vidiyo nga zino eri abawalabu abatategeera gye bali ng'omuwalabu oyo tategeera bulungi nga ssebo ajja kusanga Kadaama nga mukazi wattu ali mu kukola bintu bye kontenti we ayagale n'okumutikka amuze Uganda mugamba wange genda ogwire eri eddalu kubanga bakadamu bwe bagenda eyo bafuuka nga sigenda kukozesa kigambo ekyo kubanga si kye bali so sigenda kikozesa naye nga mwenna bakadaama abali mu nsi ez'enjawulo njagala mukimanye nti mulina si omai ku Uganda omuntu wammwe brother wammwe abaagala ennyo ali ku ludda lwammwe mu buli mbeera mu buli kimu okitegeera ekintu ekyo so nze wange temusobya nze wange temukola ki temusobya era Kadaama bw'aba alina ensobi gy'akoze buli omu kale omunenyaako naye tewali nnyo nsobi gyensobola kuddawo kwata nnyo bakadaama nedda sigiraba bibasobyako Kadaama gwe basobyako talina ttabbu Kadaama talina ttabbu okitegeera ekintu ekyo Kadaama talina ttabbu yonna talina ttabbu ku muntu kati ono yeekolera bintu bye bano beekolera bintu byabwe bali mu kwekuyetingira ssanyu lyabwe okitegeera ekintu ekyo kati nga omuddako omuvumu obusiru obutumbaavu naye nga tomanyi biki byayitamu abeera ku ssimu eyo naaba nga talina muntu gwasobola kukubira ssimu kwogerako naye abantu be Uganda ebiseera ebisinga babeera nnyo bize kati mukazi wattu asobola okuba nga ekiyumba kimunyoola gomanyi okubeera mu kiyumba okumala emyaka 2 nga tofulumako gendako mu katawuni
nga tebakwanako omanyi kyekitegeeza obanga kati kankubule kino bakaddama balinganga basibe naye omusibe obwakaddama bulinganga kukomera nze nkubuulira mazima kubanga totambula obeera mu nnyumba ofulumamu kobere okubeerako mu compound ng'abasibe kati omusibe ajja n'abeera ku kaawe we bazannyira we bakola biki ate n'omusibe asinga ku kadaama kubanga ebintu kadaama byayitamu ate omusibe si byayitamu abasibe batera okuzannya ne bannaabwe ne bazannya ku mupiira abapena ne beepena bwe mala ne baddeyo ne beebaka tebatulugunyizibwa abasibe okitegeera naye kati bakadaama birimu n'okufa kati kwegamba obitunuulira byonna byonna n'ogamba nti abaana mubaleke bakole ebintu bye baagala mubaleke mubaveeko oba okitegeera ekintu ekyo so n'olwekyo byebyo ebiri ku sayidi eyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo kuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu mwebale okusubscribinga mwebale commentinga mwebale okulikinga n'okusharinga obubaka buntuukako nti wakamu musharingira ddala obuntu mubutemaatema ne butambula eyo ku zi status zammwe so mwebale nnyo mwebalire ddala mbaagala nnyo mwenna munansonyiwako nabagamba ekifuba kinnumaalumamuko naye regardless we move naye nga mubeere bulungi mweraba